kitalo nnyo ddala. Alex Mukulu afudde, tebali kubuusabuusa. Alex Mukulu ku myaka 72 amaze okubeera nga atuva ku maaso. Kakati munnange Alex Mukulu gwe twogerako ono emyaka ekiweredde ddala abadde muwandiisi wa mizannyo, abadde muzannyi, abadde mukozi wa firimu. Alex Mukulu era nga munnange kimaze okubeera nga kikakasibwa nti afudde. Kati bangi bayinza okuba nga oba beebuuza Alex Mukulu yaani, kubanga ebiseera ebimu nti abantu abamu bayinza okuba nga balaba abantu naddala ku TikTok oba ku mutimbagano nga tamanyi Alex Mukulu yaani. Kati waliwo obutambi Alex Mukulu obwasinga okumutunda akaco kano abavubuka b'ennaku zino bwe bayinza okuba nga bategeera kumutegeererako nga kano. Oluzinye mwenna ne muwunya. Toyinza kuzinira muntu ng'owunya bw'otyo. Obulidde sirabye na mazina. Kakati oyo ye Alex Mukulu ensuubira okuba nga akatambi ako katambula nnyo, era abantu bonna naddala abali ku TikTok ku mutimbagano bateeka okuba nga akatambi ako bakamanyi kati Alex Mukulu. Kati Alex Mukulu era abadde ali wamu n'ab'enkyukakyuka, era ng'ebikolobero ebikolebwa ku mulimu gwa Museveni guno ogw'abannakyemalira abivumirira nnyo, era ng'avumirira Gen Museveni. Omusajja ayinza okuba nga yasomera mu 62 mwe yaguladiwetingira, naye n'olwaleero kaakati olwa diguri atuliko, naye nga nebyeyasoma yabyerabira dda, agenda ddayo agiriniyo wenge saagala kumanya. Kati oye Alex Mukulu omuntu omu yagenda n'amubuuza nti, yamugamba nti batugamba nti oleka oyogeza bwavu, n'agamba sente nteekeddwa okuba nazo. Ekibuuzo kye yabuuza Alex Mukulu yagamba mbu sente ateekeddwa okuba nazo. Kwegamba omuntu mu bulamu bwe ateekeddwa okuba ne sente kyatteeka. Obutuufu nagenda okitunulabo nga si kyatteeka. Oli ayinza okuba nga ebirooto byesi bya ssente, ng'ebirooto bye birala nnyo. Kati ye Alex Mukulu era nga bingi nnyo tuyinza okwogera ku Alex Mukulu, naye nga gwe kyoba omanya nti Uganda's creative and entertainment industry efiiriddwa omusajja Njasabiggu. Alex Mukulu nze kyenyinza okumujjukirako, lunaku lumu twali awo ku Songo Factory ewa Dr. Tinsuubira, gwali mwaka ganga 2018 oba 19 2018, nga ayogera ku Michael Jackson ng'agamba teyali muntu Michael Jackson, kubanga yagamba nti teri muntu ayinza kubeera n'azaalibwa n'atanga okubeera sita ng'akyali mwana muto, n'atuuka okukaddiwa oba okufa nga sita, n'amala emyaka gyonna egyo nga buli waalaga bamuyaayaanira okubeera nga bamulaba. Era nga yagamba nti Michael Jackson yali taweekeera, nga ne bwazina ate takola ki, taweekeera, nti oba owulire nti aweekeera mu microphone. Mpozi n'ekirala kye nzijukira mu kaseera ako nga tunyumyawo n'omugenzi Martin Yangume, omugenzi Katolo Bwama, bantu nga bafudde, Dr. T waali, omugenzi Maka Makumbi. Mu biseera ebyo nzijukira bwe baali batera okujjaawo ku Songo Factory wa Dr. T awo, ekkubo eryo eriva eno waggulu nga ku ddwaliro ng'okkirira wansi ku geeti ya Bulange. Kati ye n'agamba nti ye baamukomya dda we nategeererawo nti Alex Mukulu yeekomye okuzaala, oba yetugamba alina abaana bameka oba babiri oba simanyi, naye nga nzijukira abaana batono nnyo bwe bati, naye era ye neyeekomye okuzaala nga takyazaala. Era abo abaana be yazaala ng'akyali muvubuka, era be baana baalina ndowooza era basajja bakulu n'abakazi bakulu. Kati Alex Mukulu oyo oba alinamu abawala simanyi, kuba abaana be sibamanyi, kyo kye kituufu, naye nga emboozi gye yali anyumyawo gyenyinza okuba nga mujjukirako okuva ku olwo siddangamu kumusisinkana, kubanga nali nalekeraawo ate Dr. T yavaawo awo, Songo Factory yavaawo. Kakati munnange Alex Mukulu ono akoze nnyo mu theatre industry, era nga nti talent ne mu kumentaringa talent ez'abavubuka over the years mu bantu abakikoze, toyinza kugamba nti oba toyinza kwogerayo
kwabo boyogera kwa Alex Mukulu notamwogera kumanyi bwe bawandiika emizannyo abe mukiibi baani abo mu biseera biri nga bakyawandika emizannyo nga balina okuyita abantu ngabo ne bagitunulamu bakatolo bwama bayitha bwe katolo bwama naye yali instrument nnyo mu kutunula mu mizannyo nga bayinza okuba bagamba bayiti bakolagana na abe mukiibi naye nga buli omu bw'awandiika omuzannyo alina okuyita munne n'agutunulamu kati Alex Mukulu ate ye yali yawandiika emizannyo nga tegiri ku local standard yokka wabula international standard kakati ono nga bwe tumwogerako ne Katikkiro amukungubagidde Katikkiro Charles Peter Mayiga era nga mu kumwogerako Mayiga asindise obubaka obukubagiza eri ab'eŋŋanda n'emikwano kakati ono agamba nti naye akakasa Alex Mukulu mu kwagala Obuganda n'okubeera nga muwulize ennyo eri Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda okutwaliza wamu ate n'okwagala culture abadde ayagala nnyo obuwangwa bwe Alex Mukulu kakati ono gwe twogerako Alex Mukulu bamuzaala 1954 Alex Mukulu omugenzi era nga yafuuka omu ku bawandiisi b'emizannyo abazannyi ate era badirector ab'omutawaana ennyo kubanga nze nali mulabyeko Alex Mukulu nga directinga nga bali mu rehearsals zaabwe naye nga oli omusajja yali mugezi muganda wange nga ekintu okiraba bwoti n'atunula n'asirika naga lwaki kiri bwe kityo lwaki kugamba n'akikyusa n'akitunuza eno mugenda okulaba nga era ebiseera ebimu emizannyo gye yawandiika nga abamu baavangamu nga tebagitegedde kugamba kyentegeeza abantu abatafumiitiriza ng'esimu ze ezimu oyinza obutazitegeereza Alex Mukulu mu muzannyo gw'abaakoze ki bagamba nti Alex Mukulu yagenda oba baali Bungereza eyo nga bawandiisa omuzannyo abazungu n'agubayiisa gwonna n'addamu n'aguzimba buto ate ne bakkiriza nti kyekyo kyayogedde oyo Alex Mukulu sitabadde muntu wa muzannyo muganda wange kakati ono akoze emizannyo egimentaringa abantu mu byobufuzi ne mu mbeera eya bulijjo mu byafaayo culture kugamba social life Alex Mukulu gy'emizannyo gye era nga egimu ku egyo emizannyo gye yawandiika waliwo 30 Years of Bananas, Wounds of Africa, Muzzukulu wa Kabangala, Opera Back Simba, Dances with the Poverty, Seven Wonders of Uganda. Era nga ono nkugambye nti omuzannyo yawandikako omuzannyo kugumu ku egyo baali baggulawo yali opening ceremony eya Commonwealth nga ba heads bazze aba heads of government government meeting yali wano e Kampala 2007 Alex Mukulu omuzannyo gwe gwaggulawo Alex Mukulu kakati 30 Years of Bananas eno omuzannyo guno gwali gw'amaanyi era nga guno basooka kuguzannya ndowooza 1992 era nga Uganda yali ekuza emyaka 3 egya independence Uganda yali ekuza emyaka 3 egya independence kitegeeza nti gwe wenna alina emyaka 3 oba 35 ebyo oyinza okuba tewabirabako okitegeera kuba naffe tuba tukyali baana bato nnyo naye ate nze nabitegeera kubanga environment nga mwenkulidde ng'erimu exposure nene ku bintu ebimu kakati ono kugambye nti omuzannyo ogwo 30 Years of Bananas gwali mu kugamba ebintu ebyali kukwata ku Uganda gyevudde mu biseera eby'emabega n'ebyo ebisuubira okubanga bibaawo kakati era ono omusajja Alex Mukulu omuzannyo ogwo 30 Years of Bananas waliwo University Press publishing mu katabo kaabwe aba Oxford Oxford University Press
bano bagupublishinga mu katabo kaabwe mu okuva 1993 mu katabo kaabwe twegamba nga bw'onoogamba nti wano tusoma obutabo abakola Oluganda mulina obutabo bwe musoma simanya nketta mu bizinga n'obutabo bulala bungi nnyo basajja mivule katugeze oba bukyaliko ku silabasi simanyi naye kati nabali nabo eri omuzannyo gwa Alex Mukulu nga baguwandiika bagusoma Oxford University. Kakati gwe yinza okubawulira Alex Mukulu ng'awoza owunya n'ogamba nsajja kalina olugezigezi muganda wange ono bw'aba akompe ne bw'aba nga ayogera ku Museveni toddaawo n'ogamba nti ekimu ku kyemanyi ku Alex Mukulu by the way yaŋŋamba Alex Mukulu nti yabeera n'enseenene buli season buli kaseera ewuwe nga azaaluza naye sigenda nga ye ewuwe era ng'abantu bagamba mbu bangi tebamanyi Alex Mukulu gy'asula naye ng'asula mbengaawo naye nti okutwala ewuwe si kyangu yadde n'akamu abadde musajja nga si mwangu kwegamba mu kwesembereza abadde ali strict nnyo. Kakati Mukulu amentalinze generations nyingi mu kuzannya era ayambye okusustaininga theatre era nga yadde embeera ebadde gyekyuka abantu kugamba TV ebintu bigenze nnyo ku TV ne biva bigenda mu digital entertainment tulaba TikTok zaawamba n'ebirala Alex Mukulu abadde ajja akyuka n'emirembe gyonna egyo era n'okutuusa kati sawa kati n'obuzannyo n'obutambi bwenkuzannyidde bwa TikTok abadde kwali era ne mu kalulu akawedde campaign abaddewo ng'ayogera abadde musajja wa Kyagulanyi nnyo Alex Mukulu kale abadde omuntu kwegamba alina vision nga buli kaseera embeera yo agitambuliramu ng'era agimanyi ate era ssente abadde azirina naye nga mugezi nnyo kwegamba ye nga waliwo ensi kwegamba ng'erimu abantu abagezi nga baakola ne bamaliriza kati bwetyo ekimenti n'akatabo kegalimu Oxford omuzannyo gwe eri bagukola ki nga ffe bwe tusoma eno simanya basajja bivule nketako mu bizinga biki ebyo ng'eri mu Oxford University n'ebirala bingi nnyo Alex Mukulu kwegamba diiru z'abadde abeeramu nga z'abagezi bokka. Kakati Alex Mukulu yasimwogeddeeko bye byali badde ng'ebyaki kwegamba Mukulu yasigala nga ali active nnyo mu theatre mu 2000 yakomawo 2022 era nga 30 years of bananas omuzannyo gwe gwaddamu ne gukola ki ne bagustaging mujjukira bulungi nnyo 2022 omuzannyo gwe baddamu ne bagustaging naye nga yalina ekiyimba kyeyayimbako oba kiyimba ekyo bakiyitaani nkyerabidde naye nga alina oluyimba lwe yayimbako naye nga bakugamba nti omusajja ono waakawe y'omu ku oyo gw'oyinza okugamba nti ya w'abantu ddala abali talented waliwo omuntu omu yabadde ngamba nti yasoma naye oba ku Caltex Kampala wano Caltex secondary yasoma naye Alex Mukulu naye nga yali mujagujagu nnyo kale kwegamba abantu bonna aba mu myaka egyo abasomera awo odi Kampala wa si kyangu nnyo kubasanga nga tebalina ssente oba nga baali bagezigezi nnyo mu Kampala era abasuubuzi abasinga obungi awo baava awo bwe batyo bonna abo Godfrey Nyakaana n'abalala bangi bonna baali awo yali Banyakaana bato nnyo ku ba Alex Mukulu basenkubuge ba Dube Sempaata newankubadde ng'obwavu bulumye nnyo abantu abaali mu theatre awo era bwe ntunuulira abantu abamu okoleka abasajja abagezigezi nga ba Alex Mukulu gumulaba nti abadde talina ssente zakulaga ziyeetaga mu gavumenti oba okitegeera kubanga abadde yakola ebintu ebimu nga abantu bye batamanyi naye ng'ate afunamu ssente okusinga bano ba Senkubuga omulaba bamwogeza bino na biri
Dube Sempata abasajja battu mu kampeni bagenda kunoonayo kasente era abasinga obungi bonna bambi kulika abasajja kati nga Alozes Matovu Joy. Aba basajja bagezi njagala okubulira bagezi naye Mukama bw'ati amujjuludde myaka 72 Alex mukulu bw'atyo bw'atusiibudde Omukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe amusonyiwa ebyamusobako.